kuviibwako omwami Alex mukulu. Mukama wange teyaŋŋambye nti nja kubako kyenjogera, naye nze ebigambo nja okwogera ku mwami Alex mukulu nayingira mu bakayimbira 1996 gwali mwezi gwa kusatu. Nasanga bwe nasaba okuyingira mu group nasinkana abaami basatu, omwami Andrew Kibuuka, Charles Denkuke na Rosias Matovu Joy. Ne bampa olunaku olw'okudda ntandike rehearsals. Olunaku lwe bampa nakomawo nakeera bukeezi. Baali bakola omuzanyo baguyita Sophia. That is 1996. Abaami be nali manyi abatendeka kayimbira si be baali ku stage. Kwaliko omwami Alex mukulu. Omwami we nali mumanyi naye nga simanyi how he directs. Bannange twalinga abayingidde World Cup training ey'omupiira okusamba oba okubaka. Nga tetuzannya nga tuli mu physicals, tudduka twetolola odi Kampala. Kyenzijukira ku mwami Alex mukulu yayimiriranga ku madala eno waggulu ne twetoloola. Kati twayimiriranga abaana bamu baddukanga ne beetolola gwe n'olinda nga beetolodde yeesatu n'ojja n'agamba gwe ogwo gumu ogugwo, nga buli muntu amumanyi by face ate nga tuli bapya gy'ali. Omuntu ayisa mu mikono gya Alex mukulu talina buzibu kutendekebwa oba ku rehearsinga, because rehearsals ze zaali extraordinary. Ng'era bw'obanga omaze oziyitamu, you cannot fail. You can't. Baatuleetesa emigugu gyaffe. Kuba nasookako mu group endala bagita pigeons, si bwe byali. Kati bwe tukola ennaku nga 3 n'agamba bano abantu bammwe beetaaga okuba nga babeera wano basulawo. Ne batutuma obufaliso n'engoye zaffe. Ne tuyingira residential. Ebyo nali sibimanyi. Ndi mupya in my 20s. Omwami oyo n'alyoka tukozesa kwegamba nga mukola ne muyimba ne muddamu nga yinza okubeera eri muli ku stage tera gyesembera. Alex n'agamba gwe yimba wekka, n'oyimba nga ddala oyimba bifu nga yakunootinze ng'ate oluusi aba bakwimabega. He was so strict. Ng'ayagala ekiri perfect. Ng'ayagala ekirungi. Bw'okikola obulungi akuwaana, bw'okola obubi akuvuma. Kati ng'oyayanira okukola obulungi obe ng'akunotisinga. Kyesinza kubutala ebyokubagamba. Nze nga noonya bwempitira n'akagugu kange n'akavaliso nziruke. Okuyingira kayingira nali njagala nnyo. Naye ne ŋŋamba omulungi bona walungi nedda tewaba wannyo nziruke enveewo nga mpulira sisobola nga tukola nnyo tunabimala ddi bino. Naye nga sirina wempita n'akafaliso. Omusajja yabeerangawo ye nga teyeebaka tasumagira. Alex yoyo era ayagala ekirungi ekigwe bwega kibayisiza mu ttanuulo. Era mwebaza nti kino kyendi because kuliko engaluzi. Olwaleero nkyali mu Nakatimba, nkyagala okuzannya. Bwempita bagamba nsobola because of him. Nti ebbumba lino erisooka we liba bbi toyinza kumalako. Teri yayita mu mikono gye ddala nga ddala tasobola kuba nti ayimirira mu art. Tofiiriddwa omusajja ow'amaanyi, omusajja omukozi, omuyiiya, ayagala art, ayagala rehearsals ezikola omuzannyo. Ennaku zino tuzikoowa tutayagala kuryasinga, naye namulaba just few months oba ebbanga ttono nnyo nga bakola ceasefire. Ng'olaba mwami akuze mu myaka naye ng'abeerawo paka saa 10 ez'okumakya.
ne mukera kulemu ng'ate era ye aliwo ogamba ono omusajja yeebakadde. So Uganda efiiriddwako omuntu ow'amaanyi, and may his soul rest in peace.